Mwebale okulwanirira obusiraamu. Ate tulwanirira busiraamu, tulwanirira ddembe lya musajja. Anti kati ffe awo weba okutuyita kati ffe tulengera wala. Balina kye baagala otubrandingako. Waliwo agambye nti sinaasinga ayisa okunnyo. Naye mwebale okuyimirirawo naffe. Tetujja kumuta ate kati balooya beeyongedde. Tulabika tugenda mu Nkaaga. Ogwo omusango gugenda kunyuma wallaahi. Tukooye obukuusa. Ebyaddala. Naye Honorable ojja kukola bubi bwe siikulabe ku pano. Ngenda kubaako nja kumuyamba. Kubanga kugenda kutuwoomera nnyo. Nja kumuyamba. Ekyo kugenda kutuwoomera nnyo. Tugenda kugaidinga balooya be, PC yange eri very much available and alive. Tugenda kumuyamba. Awo tweyanzizza Honorable kubanga asatu tululindiridde ddala kwegamba tulinga bagenda mu World Cup. Olwaki olwa bail application? Twagala kwegamba okuwulira ekigenda okuvaayo. Anti ene kkooti esooka eba ekukomitinga bukomitinzi kati the case I think sinaba kutunula mu fayiro baguyita for mention. Kati mention bweggwa ekiddirira kudda wali ewaddako. Meeting kuba ogwo omusango newankubadde high court yeguwulira naye eno magistrates court yekukomitinga to high court. Ekitegeeza kati nga asatu kike tusuubirayo ekinene just kuwulira musango. Katusooke tulabe fayiro tugenda kuweerezaayo balooya abalala nange bagende bagwekebeje. What is on file? Nange kennyini omwami ngenda genda mulabe. Weyanziza Honorable. Leero ngenda genda mulabe leero ekigo inshallah. Naye Honorable nsaba kubuuzayo akabuuzo kamu. Poliisi esobola okusindika omuntu mu prison nga tayise mu kooti. Baamutwala mu magistrates court ne bamusomera mangu. In fact yataasa omwami ono kuba Kalibala bye bamukozeeko ebimenya amateeka bingi. Baamwanguya kigambibwa nti baamutwala nalweggulaawo nga tewali bantu. Bakimanyi nti bagenda mutwala bamuterekeyo emyezi 6. Mungula bwamuleetera ekigambo gwe tewandirowoozezza nti kibi ne bamuleeta mu mawulire. Kumbe bamuleeta mu mawulire abantu bafuna interest kati abantu bamanyira ddala keesi. Kubanga wano tewali proof ndala. Police doctor's report omwana yayingirwa nti yes nti yayingirwani DNA bwebeeraga nti si ono then talina musango period. Kakati awo list y'aba suspects yo yeeyongere bweyongezi be baagala okuleeta. Kati n'ekirala kye njagala okubuuza Honorable, emyaka gy'omwana ono tegirina we giplayingira n'akamu. Ebyo bijja kgenda mu hearing naye tegirina we giplayingira. The issue is not emyaka because ne bw'aba asukkako emyaka it can be construed as rape. Ekyo kati si kyekikulu. Issue eriemu, was there penetration? Was the penetration by a toy, by a human being? Anti waliwo ekigambo kye bayita aggravated. Wano mbadde manyi nti n'emyaka gino gizisobola. Emyaka aggravated ku buto bwe. Kati emyaka gino we tutegeera proof ye. Aggravated kanaaba tekavuddeeko. Owe-14 aba aggravated aba akyali muto nnyo. Owe-17 n'emyezi 6 eyo eba light. Okay. Omusango guno nno Honorable gugenda kusetinga precedences nnyo. Kaakati ate baatugambye dda waliwo n'omusajja omukadde gwe baabadde baagala okubbako ettaka lyeyo simanye eyo mu East. Musajja wa myaka 8
ne bamusibako gwa defilement bali eri bali mu kusalaasalamu ttaka lye. Ndowooza abantu babadde baguzannyanga muzannyo, abantu kabajje bazibuke. Kuba waliwo n'omukyala eyankubidde nangaawo nalebo ndi eno mu Amerika, naye kye baakola baagamba nti taata waffe yakwata omuntu nga baagala kutunda ttaka lyaffe Kabowa, kati bali mu disalaasalamu yiika 4 olw'okuba taata waffe baamuyingizza dda. Kati omulala eyabajja n'omwana nga bavudde mu Amerika ne bamussa mu secondary wano. Bali olwamanya nti balina ssente, abakyala bali eyo Kisoro, ne baleeta omwana waabwe ali mu senior 5 wa myaka 17, ne yeeyagaliza omwana ono ali mu senior 2 wa myaka 15 omulenzi. Kati bali mu kusoma omulenzi nti omulenzi ye yakabasanya owa senior 2 ye yakabasanya owa senior 5. Kati bali kye bagambye nti mutuweemu ekizimbe kyammwe ffe tubireke. Ow'emyaka 15 yakabasanya 17. As the law stands bwe kiba, naye nga kati bino biseetinge nti famire enjavu zifuna omwana nga bw'olaba bwe baseetinga ono omwana abeera ku TikTok, oyo omuwala omuto. Kati bano omugagga amwebagika, bw'amwebagika bajje baggaye tuweemu ekizimbe Kampala Road. Kakati out of desperation abantu tebannakitegeera nti kino ekintu bajja kizannyisa emirundi mingi. Ate bakikola ku basama mu Disemba. Oli yankubidde n'aŋŋamba mwali wano ne mugwano gwammwe mumumanyi yalinga kuno yabeeranga London awo. Omuvubuka ne bakimuzannya, yalina voko nnyo ku social media. Ne bagaa nti yakutte omukozi nga muto, ne bamusibira awo ku Entebbe. Mumumanyi nnyo, yalinga nnyo mu kintu kya people power, yalinga awo London. Ne bagumuteekako, bali mu kumu extortingamu ssente Lubaga South. Onale bakazannyako kayitirivu, waliwo ne gayo mu yava Amerika. Bali kubava ebweru, abava ebweru wali abava e Dubai gye babakola, anti obutaka bwe babala bwe batwala bupoloti bwabwe. Lubaga South bakimuteekamu nga bamuwaayiriza. Onale bw'obuzannyo buli ekyaddonda, onalabye omuzeeyi gw'oyogeddeko bamutulaze mu vidiyo. Nkugambye, nze gwe nkugamba okyamulaba ne ku social media. Nedda ekyalubaga kyo kiyinza mbadde sikimanyi nkiwulidde ku ggwe. Bamusibira awo Entebbe, bamugamba sayininga ennyumba ogituwe. Kati ali munda. Bakikola nnyo abasama nga bazze. Kuba kati omusama aba apanga addayo afuta omwezi nga bamwanguya, bamugamba olina keesi, bakimukola atuuka ku kisaawe nti yitawo. Ate nga jjukira abamu balina ne passports nga si za Uganda batya. Kubanga kawaka omusango guguddwako Uganda ne bakuyita pedifile, ne bwebwe eyo tofuna mulimu. Ekyo kituufu. Onale bw'oyongedde okuntiisa. Sikutiisa ge mazima. Kye bakola abasama, anti bamanyaze n'emitwalo 2 egya $. Mwangu tuwa kitalo nga fayiro ogisangawo, ogamba nze saaliwaawo nti nedda ssebo. Sooka oyingire nga bwe tunoonyereza. Remember wapanga oddayo ennyonyi. Ennyonyi yanga 23 Januari obaddewo Disemba yonna bakukwata nga 2. Bannaye tuteese nti poloti eyo yosooka ogireke. Eno bakuteekako tuteese nga baweereza n'omuguzi bulooka awo. Kati onale bone ekirala kye njagala okubuuza,
lwaki temutuyamba ne mutulagira etteeka erikkiriza oba eriwaliriza gavumenti batwerewo DNA test ku buli ddwaliro omwana azaalibwa bamukoleko DNA test. Ekyo kikulu nnyo. Ekyo kikulu nnyo. Lwaki sijjira? Ekyo kikulu nnyo. Olw'okuba abantu abamu tebaagala kuwuliriza. Naye nze bye mbagambye manyi. Kuba Honorable waliwo omusajja eyakebedde abaana mukaaga nga tekuliiko wuwe abeera Boston. Ng'abaana bonna bali Uganda. Kisoboka. Naye ekyo kijja si kibeere ku basajja nti omwana bw'aba yaakazaalibwa nga tannaweza mwaka mukebezaawo wennyini. Era bw'olaba omukazi awalira ng'omuleka, kubanga omukazi amanya nti wuwo tawaliramu yadde sekeni. Amazima. Honorable abantu bafuuse victim ya DNA. Omukazi omwana bw'aba wuwo agamba bugambi genda onookomawo ne rizaati genda n'omwana wekka. Era ogenda okutuukayo nga wuwo. Naye omukazi yenna era omwana nga si wuwo bw'owulira apalapalanya nedda era ffe kaakati lwaki bayogera bwe bati lwaki boogera bwe batya? Kwegamba olinga agamba nti omukazi bw'olaba nga apalapalanya ne bw'oteeyongerayo. Sooka ojjese tobeeraawo nga toyinaayo famire kanso. Eva beera Looya wa famire. Ngera bwondaba ne Hajji Nsereko wano kati tosobola mukwatako. Kuba kati bwe bakwata oyina okubira. Ani ali hande ng'asobola okusazaamu byonna by'ayina n'ajja n'akubeererawo. Tulina okugenda okulaba Hajji. Naye tukulinze nga asatu. Inshallah. Omusango gwa Hajji. Nga asatu tugenda kubeera ku TV bwe tuti. Inshallah. Ngenda kikwasaganya. Kenkulabye ku listi. Honorable Nsereko kati ngenda kufuna kutulo. Inshallah. Bannange babadde batulemesezza okweba. Babadde batulemesezza okulya kamera okutukka mu lubuto. Bafu. I'm just on a live stream. Obusiraamu babuzinze. I'm gonna call you. Are you free today? Kampulire ffe, tufita ku mazima. Wallahi. Ngenda kukkiriza kujolonga mu kiramu. No problem. Just give me about an hour. Naye bannange batutaddeko ebintu Honorable biyitirivu. Ate ebintu bitono nnyo ebyo. Bintu kwegamba naye tujja bikwasaganya inshallah. Alhamdulillah. Kangende. So, Alhamdulillah Honorable. Owulidde ensonga eyo nti beerangayo Dorothy Ddungu twakyogeddeko eggulo. Beerangayo n'omuntu w'onooga nti ono Looya wange. Bw'omanyi nti famire Looya waffe atwala emitwalo 220 omwezi. Oziryamu KFC. Naye nga tolina kye waakoze. Mugambe nsomeramu ku agreement eyo mpa opinion. Nga ne bw'oba olina ky'ogenda okugula takubako njawulo. Teyeeko baana na bali kubanga iziyo famire Looya nga bw'oba ne famire doctor. Beera ne famire Looya. So, kya DNA. DNA of course eri two-way. Mulimu n'abakyala ababba abaana mu malwaliro. Nagamba nti nakuzaalidde omwana. Ng'omwana babba mubbe mu ddwaliro. Okiwulira oba tokiwulira? Mpulira bulungi Honorable. Mugenda okebera omwana nga si wuwo ate nga si wa mukyala. Ng'obadde okimanyi nti kyakaleetawo controversy ennene e Kenya. Kitya? Bagenda okebera omwana nga si wa mukyala ate nga si wa mwami. Naye ng'omukyala yagenda n'olubuto n'akomawo n'omwana. Ng'owuwe yalagawa gwe yasa. Gwe baagamba nti omwana wo yafudde ne tumuziika.
kati oyo omukyala bagenda ne bazaala abataliiko baabwe mpulira mbu ne babasedeetinga ne babakuba kalifomu alaikum salaam ne bamugaawa wabadde olemereddwa ng'ogenda na kufa wamazeemu ennaku 2 mu ddwaliro omwana yafudde ekisaayisaayi twakisudde kumba omwana baamutunze kaakati oyo yagenda n'olubuto ye gwe yazaala yalagawa tokitegedde kyeggamba ate babaamu n'omwana ate gwe omwami wootaba ateekamu kino ekibuto ekyakipamba kyagenda nakyo kyakulaga olubuto lukuze kumba asibamu kipamba ky'ekibuto olwo nga tobeera naye waka nga tobeera naye nze nnyina ne mukwano gwange gwe babbako okumala emyezi 6 bano abeeyita nti bafumbo kaakati ogenda afunayo girlfriend abaana bayaayo mu kibuga kaakati omuvubuka bw'ava kuno n'addayo ebweru omuwala n'amugamba munnange nafunye olubuto kaakati ng'atandika musaba ssente munnange ensesema weereza ez'eddagala weereza ezaagu remember gwe oli mu America oba oli Sweden kaakati lutuuka ku myezi 7 ng'ono ateekamu kino omusajja ng'amuga mwana ng'amuga olubuto nafunye miscarriage nga bapanga n'omusawo bayiwaayiwa ebisaayisaayi n'ekiddole ekiringa omwana ng'amuweereza omusajja kaka katonda kayi ng'amugamba ate sooka oweerezaawo $3,200,000 nze ndabika ŋŋenda kufa banjoze mu lubuto muganda wange abantu b'enkiikirira mbamanyi bonna ng'amugamba mwabaddemu n'abalongo ono yeefuula omusawo ne bamuwaako $1,000,000 ono n'ali obukadde 27 naye ng'olubuto lwe lumu ono omuwala yabeeranga ku kiraabu eri awo Kansanga aluteza abasajja 7 abasama bonna balabirira lubuto naye ng'olubuto lwe balabirira teruliimu baluyita China pregnancy asa ovume mu China bajaganyize nti ndiki nsosola mawanga naye ng'olubuto lwali lwa mpewo hot air kakati abasajja abafumbo 9 ku buli 100 abawala bababikira embuto ezitabaddeewo nkikuddiremu naye honorable ekyaddeni ekyoza omuwala bw'agamba nti ali lubuto omugamba kirungi nnyo bulijjo kyensabirira jangu tugende ku ddwaliro egundi bajjeko omusulo in fact engeri gy'ogenda nakuba maama wa mwana bakebeze n'obulamu bwaffe we buyimiridde ng'omutwala bw'omala omutwala nga bamuggyako ebyo byonna ojja kusanga nga teruliimu tajja na kujja ajja kuteekawo ensonga naye honorable omuyaaya abuuse honorable kati waliwo ampeereza nanga honorable otuttira bizinensi honorable lwaki teriyo musango ogusobola kuvunaanwa muntu bw'atyo ate gwe gwaki anti issue gwe baba babba walya oba baba tewalya ate ali oyinza omugamba nti oyina olubuto kakati gwe omanyi nti waliwo omusajja wange mumanyi mu kibuga omwo yeekomya ekiwala kyamulimbanga nti kyafuna olubuto naye nga yeekomya dde emyaka 6 emabega yaseka oluseka n'agamba nze neekomya dda omuwala si kataazirike davika omunkutumidde n'abasajja baffe mu kati ab'omu kati ndabira mmawa ne banno
naye honorable ekya DNA kino nkwegayiridde kiteekeko nnyo anti nze speciality yange ng'oggyeko immigration criminal law ne family awo ndiisa butinga mu China era oli olujja bw'ati nti ku nsonga za family mu bwangu bwa kitalo ebyo mbyanguya ndiisa mutinga mu China naye naleba okuba mwakafaananyi omusajja ali ku kyeyo ali Boston abaana 7 bonna teyakuttemu yawona kufa teyakuttemu kati azaale bupya akaddiye ate tikukaddiwa mu kuzaala amazzi bagajjamu ne bagenda n'azaala naye ng'amanyi kyazaala origino kati wulira katembo oyo gwazzeemu anti very unfortunate talina kyagenda kukola tekuliiko ku bbo gwe yali we yawasa bw'aba yali yamuwasa very sorry honorable bwe kiri kiraasi ebaamu tica ne kiraasi monita bwe kiri obulamu bw'ensi bwe buli ewamu okola loose walala n'ogeininga naye ate loosi ya DNA eyinza okukuleka mu ttaka anti omusajja tannafa kituufu alabiridde waliwo wano maama Mumbejja agambye ajja amuzaalire honorable gw'omanye essaawa zino abaagala bakuzaalire bugologoloza hehe okimanyi kyekitegeeza anti answer gyengezaako kugamba it's a big venture but he is lucky he has known honorable nziruse ku mulimu taata honorable wabadde wakuba n'akulimba nti omwana wuwo nga si wuwo ng'ate naye si wuwe nga babba mubbe honorable nziruse ku mulimu taata mbaddemu ka break kaakati nja kukkiriza obuuza ebibuuzo lindako katono kampite wano Hajji Makolo ne Recho omuko Hajji Makolo Kavuma. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbaka wange. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nkwagala nnyo omperekerako ewa Hajji. Hajji kisebo. Hajji ali mu kkomera Ruzira omperekerako okumulambulako olwaleero. Insha Allah. Oli otya? Alhamdulillah. Mwetuli mpola mpola ekisooka nzikiriza wadde omulama kansooke nkolereyo kino mbadde nsaba abali kuno mumpeereyo Hajji Makolo Kavuma followers 50 Makolo Kavuma 50 barakallahu fikum zikiriza nina kyenjagala okusooka okukola nyoke ngende ku mulamu oguli mu ddiiro njagala okwebaza ababaka bonna abayimiriddewo ku nsonga y'emmwanyi nga you was one of them olunaku lwajjo. I thank you so much for standing with your people. Ekisooka mu kyalo gy'ozaalwa manyiyo emmwanyi naziraba mpitirivu we twaziika taata Hajji Abdul Nsereko wabadde oli ku nsonga yennyini sebo nkwebaza and I'm telling you you never lost the battle. Eriteka ne baba aba batutte UCDA bagitwale lijja kubanga bola beri ali jonotia lijja kusigala eyo naye nga abantu balina kirala nkubiriza abantu bongere okulima emmwanyi tebaggwamu maanyi basigale nga bazirima kino tekibajjamu kibamala maanyi. But I thank you very much olunaku lwajjo nakulabye ng'owanyisiganya ebigambo n'ababaka ba NRM ku nsonga y'emmwanyi. Oyinagwe wabuuziza, do you know what you are doing? Thank you so much for standing with your people. Ekyo nga nkimaze kanjogereko kati ffe mu Busiraamu honorable bamasheekhe baatusomesa nti tebutukkiriza kukola DNA. Olwaki? DNA erimu ebizibu bingi.
DNA esatulula amaka ne gasaanawo. Believe me or not. Kino njagala tukikkaanyeeko. Tosobola kuba na mukyala n'okola DNA n'okikakasa nti abaana boyina ewuwo mulimu bwe balonze nti si wuwo ne musigala nga kyekimu nga bwe mubadde. Ekyo buli musajja akimanyi. Era laavu tesobola kusigalawo wakati wo ne mukyalawo nga bwekoze eki. Kati obusiraamu bwalaba ekyo ne bukiziyiza. Obusiraamu butugamba. Naam. Kankulindo omalirize naye singa ompulirayo ayemo ba hadisi egaana okunoonya DNA esseeka yenna yakyogera njagala nsinkane wano munoonye wuliriza ekyo nkiddamu nti kikyamu kya bulimba bwennyini. Obusiraamu tebugandangako muntu kunoonya mazima na kunoonya musiraamu. Ekyokubiri, singa omuntu afudde ng'onoonya abadde waani, gwe ngoga obusiraamu bwaga tetukolanga DNA oziikamu wa mulala. Sebo Imaamu Kyeyune akiinako hadithi ng'ate teriiko nfuufu. Kaakati nkuddiramu wano saagala kumuwagikako kigambo naye kikimuwagika ebintu ebisinga obungi bikozesebwa ijima. Ijima kitegeeza personal reasoning. Ekyo kimanyi bwe liba teriri mu Qur'ani nga lirambike oba mu hadisi ya nabbi etaliiyo gye simanyiiko ng'agamba temunoonyerezanga omusaayi gwammwe omutuufu nti kiri haramu, sikimanyiiko awo wennyini. Naye mu byonna Hajji Makolo Kavuma dda mu bigere by'omusajja gwe bagamba nti abadde ayina abaana 7 nga si babe, gwe muli ogamba nti yakola kikyamu okunoonya omusaayi. Anti okwewala honorable ebinaddiriro ery'obulamu kati kankubuulire honorable waliwo omusajja w'emukono wamulaba eyakola DNA nga mu baana be yakolako DNA mwalimu omwana gwe yawulyawulira nfanfeewe ne bakizuula nga si wuwe. Until now omusajja oyo simanya ayinza n'okuba yafa kuba twakoma omulaba ku mitimbagano kuno nga yagenda mu depression na embeera n'emubijjirira n'emutabukako kwegamba buli kimu tekyaddamu kuba nga bwe kyakola kikati. Ndowooza nze mu kulowooza kwange nti obusiraamu ekyo kye bwalaba okwewala ebinaddirira kuba toyinza kukola DNA enkugambye n'osigala kati waluka goma nkyaliko atambula yeemagaza wakukuuma buli kaseera. Hajji Makolo tugende mpola, njagala tugende mpola ku nsonga eyo. Nze mpakanya nti tekiriyo we kigamba nti tokolanga ndaga butonde, tekiriyo. Obusiraamu tebugaanangako kukola ndaga butonde oba olina ky'onoonyereza. Ekyo nkitaddeko laama clearland also. Mu bulamu bw'ensi eno bintu bingi ebisobola okutuleetera stress n'okutumalamu essuubi. For example, omuntu singa agenda neyeenoonyerezaako neyeekebeza obulwadde ne bumuleetera depression, omugamba lwaki wagenda neweekebereza okulaba oba oyina siriimu? Nti olw'okuba bwagenda neweekebeza ne bagamba nti oyina siriimu wafuna stress. The issue is how to manage the stress. Number 2 kyekiri kyegambye nti obutalinda eyo walayo yonna omuntu yenna omwami n'omukyala genda mu gye betuyita DNA data bank nga mwakazaala omwana okwewala ebyo byonna oga nti ono omwana waffe oba si waffe. Kubanga at the end of the day singa gwe ekyo tokyogedde ye waluka gagambye nti abasajja bajjanga nga baŋŋamba nti oyina omwana wange. N'olwekyo Makolo Kavuma njagala nkubuuze kino kibuuze seeka. This is where we go for personal reasoning. Omusajja azze agambye nti Hajji Makolo Kavuma salaamu aleikum. Aleikum salaamu rahmatullah. Nze John Nankyama oba nze John Sekawuki nti omwana w'omukulu wange mujjawo mutya embiranye eyo nyinyonnyola. I know. Ekisookera ddala nze kyenkakasa nti oli bw'akiŋŋamba nga sikiinaako bujulizi
siyinza kuba overstressed nga bwe nnyinza jjiba nga nkitegedde nti sula si wange nga mukebeza n'enkikakasa nti si wange. La hawla wala quwwata. Makolo njagala oddemu answer olinga kati ali mu kooti. The question is, oli yagambye nga Walukaga n'abalala gambye osibabo okisolovinga otya ogambye obusiraamu tebukkiriza DNA. How do you Honorable ekyo kyoyogedde kyanjawulo ku kyewanze okukeera obbatwalayo nga siina kye neekengedde olwo emba nzijawo keesi naye ate bwe mba sikiinaako kukwekengera nga teri akiŋŋambye sisobola batwalayo. Makolo nkuddiramu kino ekisembayo, teri muntu atwala mwana ku DNA nga teyeekengedde. Abamu bagifudde enkola ennaku zino, which is okay. Ne bwe bagifuula enkola kusalawo kwe. You see, the way someone runs his personal home is not the way you run your personal home. Oli agambye yes, I agree with them. Okitegedde Makolo, nze nakkaanya ne mukyala wange gwe obuzibu obusanga wanga seeka. Ekisooka nze sigaana atwala naye nze ku hadithi Imamu Kyeyune gye yasoma n'obuteeteeka mu mbeera ya musajja w'emukono, nze buli mwana gwe bannyanjulira nti wange nga mukyala wange yamundaze kamukuze oba aliyamba banne oba alikola ki. Makolo by the way nze manyiyo abantu abamu gwe bawa ne DNA nga siiye n'akontinuinga n'akuza abaana abo. Naye wabaawo omulala anti wuliriza, we react differently. Omulala n'aga nti wassalamu ono si wange muwe kitaawe. Gye bali. Yes, as simple as that. Ekiri kyenkubuuzizza nti otambula muli muzikiti naye nga bwe bagamba eno nti munnaye Makolo nti muwala omukulu wa Kateregga Hafizi Jawhara. Anti ulira toyinza kutereera abantu ne bajja 8 nga bagga nti Kateregga bw'agamba nga gwe bwe weefuula nti weeyisaako nti omanyi nze mukyala wange kye yaŋŋamba kye kyenkomeredde. Era oddayo n'obuuza omukyala nti maama gwe obadde ogamba ki? Omukyala bw'agamba nti Hajji Makolo okaayanira bwereere bwe ziba ŋŋambo z'abantu tugende waawali. Omuntu yenna agamba nti DNA mu Busiraamu eri haramu mukuusa muyaye. Honorable tukuba hadithi ya nabbi nkiddamu mukuusa muyaye. Olwaleero abantu abafudde mu Palestine baba confirminga na DNA mukuusa muyaye. Mpuliriza omujaasi yenna Makolo bwe bamu eristinga mu magye g'ensi yonna abasinga babajjako omusaayi basigaze DNA. Do you know why? Singa abafiiridde mu lutalo omulambo ne gutalabika. Yes, banoonya abaana be nti ne wavaayo omwana akiraiminga nti oyo ye kitange nga balwaninga DNA. Nze kyempakanya ku DNA Honorable tonnantegeera. Nzokera ku makyanga tewali akayanira mwana wange. Nze nemwetwalira nti nkebere. Ekyo sijja kikola. Anti gwe Makolo olinga omusajja agamba nze bwe mba sinnabutuka sigenda kwekebeza siriimu. Nabo mwebali. Nabo gye bali. Naye ekyo tekigamba kakati gwe olinga agamba n'okwekebeza kuli haramu. Lwaki? Nabbi yeekebezaako. Tekifunangako hadithi. Era bwe ndigifuna kigamba kiri haramu. Nti science has outlived gwe gy'olabanga gundi. Kakati Makolo kavuma nkubuulira kino. Nkikubuuza nga nkikuddiramu. Teri abagamba nti music ali haramu. Gye bali era bakisomesa. Gw'ogamba otya? Nkikkiriza nga bakisomesezza. Anti gwe toyina mutwe gwe tosoma.
Ani nsoma era nange nkisoma. Kakati sebo njagala ombuulire bakubanga toka kwa barabara nga golagawa. Osese Nga simuwagira. Gwomanyiyo onti eriyo abawa tafsiri egamba nti omuntu yenna okulonda kuno kwe tulonderamu okw'ekityo kino kuli haramu. Tekirinaako bujulizi. Gyebali abakiwaako gyebali abakyogerako naawe bamanyi baseeka abakisoma. Era towulira baseeka abamu sigamba bonna nga basoma irimu evumirira Obwakabaka. Gyebali abagisoma. Waliwo irimu ze basoma nga nkyamu. Linda exactly awo wenkwagalidde ogambye eriyo irimu oli zasoma nga nkyamu siki si ntuufu. Naye bwe wabaawo gye bawaddeko obujulizi nga bulaga nti ntuufu. Ate buliwa. Wengambira nti oli honorable mpulirizaako agamba nti Obwakabaka bukyamu oyo wemuwakanyiza ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallama waliwo Obwakabaka era yalina ekikamu ava eky'Abakuraishi nga kye kika kye. Kati oyo wemuwakanyiza nti ku mulembe guli bw'ogenda kagabe mawanga g'Abawarabu gonna agasinga gakulemberwa Bwakabaka. Era mbuwa ekitiibwa olwaki? Olw'ekyo. Makolo Kavuma, nze mpunzika nkugamba nti ojja kwekubya yakanga bw'onaayagala naye DNA ojja gikola bajja gikolako. Nga nkusiibula ngende neeteekereteekere ejjuma. Nze nga tewannabaayo muntu avaayo n'akaayanira Ssulo oba Jawhara oba Baraka. Tigenda kugenda ku DNA ninagafa. Obulira bw'otandise ogikolifayinga nti nga tewannabaayo akaayanira. Kino kyokkaayana ziba musango mu babiri. Njagala ompulirize. That means omuntu yenna bw'aba ayinamu doubt obusiraamu tebumugaanangako kugenda kukola confirmation. Abagobereza abali kuno ssebo naawe honorable waffe omulungi assalamu alaikum wa rahmatullah mbeere bulungi. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Ssebo nkwagala nnyo Hajji Makolo Kavuma Jawhara wuwo ne Sula wuwo. Mashaallah. Ndi bulungi honorable gamba ki? Makolo omuwulidde bw'atya ndaga butonde. Oyo omusajja mutiitiizi nze mbadde mukazi we mbadde ngenda kwenda okuva ku neyiba asooka paka kwasemba nga abaana andeeta waka. Kubanga oyinza otya ogamba mbu nze sifaayo gwe baleeta ye wange. Gwe obusiraamu tebutukkiriza. Nze era mbadde njagala ne bakwano bange nina mukwano nge yalwala mbadde era mbeera n'abafudde buli kaseera oba nange ani yandoga omuzimu gw'abadde. Nedda va ku ekyo ffe twalina abantu ng'agamba eddiini etugaana okugema abaana. Omulala n'agamba nti ffe eddiini yaffe egaana okwekebeza nti nywa bunywiri n'eddagala ery'abannanyonga. Tojjukira nti Nanyonga yaliisa abantu ku ttaka ku siriimu. I know. Feel bongo I can read the history. Your history namusoma mu mazi. Bamujjanga Sembabule. Yeah, so kati nze kyengamba abantu kye kino nti like tewali eddiini gye twogerako muganda wange mulokole omulenzi naye tuyomba buli lunaku nti eddiini gye wamulabako Dallas, right? He's a born again person. So mbeera mugamba singa Mukama asobola okulaba what I need. Nze nakola okuva ku myaka 10 nze saasoma nga tewali sente nenkola nenzija Amerika nga nzima Amerika kimu kiteedi naye era nkyakola nga bwe nakolanga e Uganda n'abali Uganda bansinga okwebaka ne bawummula nze nkyakola otegeera kati mbuuza Katonda oli wa mu life yange why can't you come n'ongamba mbu Wuuno gonzaga kino. So azinti abantu balina endowooza ensiru solo okugamba Hajji kale sigamete endowooza y'ensiru naye endowooza ya kyalo. Tosobola kungamba nti omukazi agenda kweta abaana bonna abatike mujago weebake munnapo waniko obugere kubanga abaana omanyi Assalamu alaikum. Nze bwe mba nzaala abaana mu honorable nze nga gonzaga sigenda kwenda. That's what I know myself. Abaana ogera abaana atwala nja kusigala eka n'obugere nga mbutadde ku mmeeza
ogende n'abaana beera mukomewo nga zimanyi abaana nabazaalaawo omukazi akolagana omanya tali stable naye neyo Hajji tali stable alabika naye azunga buzunguzi kuba singa si muzunze omusajja omwenzi tasobola atali mwenzi asobola supportinga bwenzi naye ate omwenzi asupportinga obwenzi kati that Hajji alabika yeebakane ku bakazi ba munne banne tuse kubanga oba asobola ogamba mbunze yes kitegeeza yeebakane ku bakazi abatali babe n'abakola n'embuto nga naye abikola nga amanyi newa balimukola. That is wrong, very wrong. Ebitabo byetusoma twali amanyaani yabiwandiika kyokka bye tusoma Kuruhane Bayibuli n'ebirala muntu agamba yabiwandiika Mukama tavaayo kugamba nti banneegonzaga ABCD. Nze ngame muganda wange nasaba essala nga mukwano gwange ali mukoma ne bamutwala mu theatre n'avaayo essala gye nasaba nagirikodinga ali wano mudire wange wansi waliwo yeebase like nemugamba naye Mukama lwaki abantu abali innocent bawe ebintu ebibi ebizibu. Nze siri mugaga naye kale kitibu byakyera naye waliwo abantu abalina ssente nga nnyingi nga bahonorable Nsereko n'abalala n'alira gonna boyamba nga tayinza kuyambako yadde omuntu abonaabona okitegeera kyokka fe bakola obusente obutono n'owulanga oyagala kuŋŋaanya ekyalo kyonna okiyamba kati oyo seeka sima oyo yani Hajji oba ani oyo yagenza otyo mumunjukiza amannya ge yeebereremu either mwenzi yeebakane bakazi ba banne n'azaala abaana nedda Hajji tayeebakana bakazi ba banne yaali ku kye ogoberayo kibeerayo naye takikola yayogedde nti takkirizibwa saa mwana gwe baleese kitegeeza naye abendako ne babatwala ne batayogera eri gye babatutte naye ekyo tekiri mu Qur'ani kyagambye bo kye baali babaguza abamu nga babagamba nti mulabe ekinaavaamu bwe kiba kyekisinga obubi tokikola naye ate bwe kiba kyekinaasinga obulungi just lwekyo lindako katono munnakabanga eddakiika emu. Hajji mpulidde abantu omanyi science n'eddiini abantu babigatta era n'omubaka yabisomesa nnyo because bwe yali asomesa abasomye eddiini ebikavalinga byonna economical part, scientific part, the social part and so on. Neze ndowooza ekintu ekitali mu kugatta ku Mungu because DNA kiringa muntu funa bujjanjabi kiringa muntu kuteeka mu kigalo ku national ID. Ebyo ebintu ebiri scientific weebityo kukebera busimu kukakasa as long as process ekoleddwa tegatta ku Mungu ekyo ndowooza kiba halaali. Ekintu ekigaanibwa ekibeera haramu kyekintu ng'ogasse Katonda nti oba tugenda kanyuga enkoko eno ku baati singa enkoko edduka ng'edda lefuti awo tumanya omwana si waffe nejjeni nga bakebera scientifically the cells eziva mu mubiri ndowooza ekyo tekibaamu gatta ku Mungu ekyo kikkirizibwa naye abamu enewe because buli muntu alina tafusiri owa alina engeri gyanyonyolamu ebintu si Busiraamu wokka n'eddiini endala balina ebimu bibakkiririza balina ebirala n'ekintu kyonna nga tekirimu kwawukana ku maanyi ga Mungu oba gezesa maanyi ga Mungu ndowooza kibeera alaalize jeni enjiwagira Hajji ne bw'oba musango guno ogwa Hajji balina bwe bamala okukebera okuyingira balina okukebera DNA akati gwogaate bagikebera gwoba oli ku kigendererwa onomanya ddi nti omuntu yeebase ku muntu oba teyeebase Hajji kati challenge eziri mu bantu nti osanga omuntu ne bamugamba omwana wuwo n'atekinga ebbanga school fees biki byonna biwaddeyo omwana n'amala okukula ne bajja ne bamugamba naye ono omwana siwa abantu bangi babadde challenged over that kati oli akola DNA n'akakasa omwana wange si wange tetukyakebera bugere mulembe guli modern tambute so omukere bwasigala ku myaka 3 emabega Mahadi ogamba ki ati Hajji amyezezza
Waalaikum salaam gosibirawa. Anze ng'omusajja omukulu nasooka ne ngamba sigenda kupapa naye gye bisibidde nga ndaba olaba Hajji yatuse n'agamba saagala kunsondera batunde ekyange buli kimu kye nnina bakeberebwe omwana akeberebwe nange tukeberebwe oba tegera olaba omusajja avaayo n'agamba mutunde temunsondera abula mutunde ku by'obugagga byange tukebere tugende mu ddwaliro lyonna kwegamba kati tulinze omuntu akeberebwe naye nga nze sayidi mukazi alabika mubbi honorable ate Hajji kyenzudde oba muganda wange Nsereko nze kyenzudde nti ekintu kino kituwadde eno guno omusango gutuwadde ekyokuyiga kimu ate gwadde kyogerako batikitoka bagajinga nnyo bano abalamuzi b'oku TikTok ne batandika okudda site kati abannange tubasaba buli omu asigale side gye yaliko wavuma Hajji ng'oli ku side ya Hajji ati sigalayo obategeera omuntu afuna okumanya n'akyuka andi Hajji kye kugambye mbu bannange tufunye ekyokuyiga abantu mulekeraawo okusala emisango nga time tennatuuka wano Uganda tulina olugero olugamba towulira gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi naye TikTok yo munnange ewulira gwa kawala gwokka lwakuba abawala be boogera be bati tugenda mu gwabalenzi kyekyagize kyendiko omusango guno ofunye ekyokuyiga wangi bakuntwalako bakasiyewa nze bwasinga omusango mumumpe muwase muleke mu Amerika kiwe wangi bwasinga omusango Hajji mumumpe muleke mu Amerika muwase muleke wano okubanga sina mwana muwala nga abaana bange balenza n'abaakwatani kyewazi owulidde ekiri wano mazima nzimuwadde musango mumuŋŋambe ekigonzaga nti wangi Hajji avudde ngenda kujja muwasa mulete mu Amerika awone enkwayagi z'abakazi abatalina magezi laba abasajja abakaabidde kuno bagaegonza fe otuleseewo olabye omukisa nti guulekawo nze malema hali ali wano ne kugenda mu kkomera Hajji genda ekola omusango bwegufa nga teyakwata mwana oba ekino nkiddamu ate kisaaga mukabikodinge mukateekeyo nze bwagufuna nga teyakwata mwana honale ngenda kujja Kampala mpate Hajji mulete mu Amerika awone enkwayagi z'abakazi kiwedde ate nkimaze omuleetereko n'abaana be bonna kubanga era bwenaamuwasa ne bamuwa empapula najja wano ajja kuteeka abaana bona tujja kubaleeta oba balimbameka baba mukama sinaine emitwalo naye ajja kuva ku njaka kuba tibagenda mukebera njaga tugalenga ki alina okuva yagambye nagambye tanywa njaga era bamukebere enjaga nekyo yakikkiriza tagirina mufunze kati nze mumugambe gonzagala ekyo naye nze sisiraamu kaja Hajji nakugamba nze ebyokwebisa sibisobola naye banaaba agenda kujjanga nze nga ndaba gonzaga akunama wano ne wali genda mwewasiza oleetewo ne bwenaaba simuwa gonzaga empapula wazinzigyeko dda wazigalye dda amangu Hajji goyina empapula tuleke olina beni passport otambula yonna weeyagala Hajji lwonaddamu Hajji leka tuyambe abantu abeetaaga obuyambi olwo muwadde omuwasa kubeerere bannange puroguramu eno ku kiseera kino ngigaddewo tugenda kukomawo nga wayiseewo essaawa 2 oba 3 njakomawo olweggulo nga tonnasiibula ngenda kuba neerase tugenda kulinda muvudde mu kkomera okulaba Hajji wallahi Hajji onalemu bw'olaba tozikiriza muwasa naawe empapula ozaagala naye nayina onalipesamba ebifo ozaagaza kinga osiiba wano Hajji nakusanga eddawaki neeribotoni
Anedda kyenja okukola ngenda kuteekako wano abasajja mukaaga bateekeko CBs gaabwe lwaki baagala obatwala. Hajji sebo nga tonnasiibula kyenkusaba kankikusabire ku live sebo yonna anze nsaba Hajji sisaba gwe munnange ko nange mu nsi z'ombuzi Bulaaya nze wamaliro ekyo kanzije mu inbox Hajji nange akatabo kange kagende Muyambe sinanka pulezenti kandi muyambe abasajja abatandise okufolowinga leekyo muddakiikeemu. Nze nsaba muganda wange leso sikumanyi tomumanyi nze nsaba muganda wange mumanyi Wamagwe tongambako onalebe ebbanga lemmaze naawe ebyoba bisida tongambako nti gozaga njagala kujja ompase ompe empapula nze ndikyaliiwe mbadde mu kusaaga oli omusajja alinayo edi passport ayinza n'okugenda mu ggulu mwene musigala ku nsi mwe nakuwerekerako mu nsi ki ssebo mpa omukisa ssebo ku live kuno ng'abantu bawulira omukisa ngukuwadde naye kaŋŋende bannange kaŋŋende ŋŋenda kuddedda twaziise